Katugweza omwaka mulamba bukulembeze bwa kibuga Kampala bulayizibwa era ne buyingira ofiisi okuweeza Bannakampala era abangi balina essuubi nti ebizibu bya Kampala byakendeera kubanga abalondebwa bangi bagira mu kifaananyi ky'omuntu wa bulijjo. Oluvannyuma lw'emyezi 12 bangi ku Bannakampala balowooza nti eddoboozi lyabwe terivuddeyo bulungi wadde ebizibu eby'enkizo okukolebwako so nga n'obuweereza obw'olukale ng'enguudo ennungi obuyonjesako ku emisolo gisaanidde tekinnatuukibwako. Abaana nze binsobedde bali abanene bali eri ffe tebatufaako tebatuliiko guno omulembe gwaffe ffe tulina ffe emiti egirina okugumiza ekibira. Ng'amateeka aganyigiza omuntu wa bulijjo agaasuubirwa okuggibwawo tegannayisibwa nga kuno kwe kuli enkwata embi ey'abantu nga bazizza emisango okuwera obusuubuzi obusookerwako bw'omuntu wa bulijjo ng'obutembeeyi ekyongedde okukakanya obulamu bw'omuntu wa bulijjo n'okunyigirizibwa okw'amaanyi mu Kampala. Ng'oggyeko ebizibu bya Kampala ebimanyiddwa ng'enguudo embi, amataba buli nkuba lw'etonnya ssaako ekibuga ekikyafu bwe buziba Kampala afuuka ekibuga eky'obulabe ennyo eri omuntu wa bulijjo olw'enzikiza ekwata kumpi buli kitundu olwo obumenyi bw'amateeka ne bwegiriisa zigenda kuwera ssaawa 2 ez'ekiro ebitundu bingi mu Kampala biba tebyayitikamu olw'obubbi obutono n'emize gy'okukwata abakazi nga bino byonna biva ku bbula ly'amataala ku nguudo ekyo abamanyi b'amateeka omwaganya okweyisa nga bye baagala. Enzikiza ye ekola ky'amaanyi okuwa ababbi sapooti muno mu Kampala. Bakuba abantu oba otambula olyakwata mu nsawo ate bw'omugoberera gy'olaga yeesinga enzikiza. Wadde KCCA buli mwaka eyisa ensimbi ezisoba obukadde 5 okussa amataala ku nguudo kyewuunyisa nti ebitundu bingi mu Kampala bikyali kattiro. Okusinziira ku alipoota ya poliisi yafulumiziddwa gye buvuddeko obuzibu emisango mu Kampala bweyongedde era abakulu bagamba nti kino kivudde ku KCCA olumu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo oba okussa amataala mu kibuga. Naye olwaleero abantu babeera mu kukayana bukayanyi ate ogenda kusanga amagombolola tebagawa amaanyi otuuka ku authority nga nabo beegaana. So leero twali badde nga bwe tulina bamemba ba palamenti 10 baali badde batuula ne bateeseza ekibuga Kampala. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Enanga ebifo by'obulabe ennyo mu Kampala kwe kuli Namembe Road wakati wa paaka empya ne Pride Theatre amasanganzira gonna gali ku Northern Bypass omwala ga Nakivubo ssaako oluguudo lwa Kings Way naddala ng'obudde buzibye. Neyongera mpaka emisango 421 mu 221 nekiba nti gyeyongera ebitundu 4 ku buli 10. Salimu Hulu nga yemeya wa Kampala Central agamba nti kizibu ky'enzikiza mu Kampala kisusse kyokka n'ennyinza nnyo abakulu ku City Hall bagamba nti balemedde obuyinza bw'eggombolola eziteekwa okukola emirimu gino. Okusinziira ku tteeka ekkadde gombolola za Kampala zaavunaanyizibwanga butereevu ku bizibu ebisookerwako wabula mu tteeka eppya erya KCCA enkola eno yaggibwawo. Ekizibu ekisinga was devolution of powers. Kati nga zenga Central Mayor atwala Central Division nina wenkoma ate tekyandibadde bwekityo kyandibadde nze nteeka mu nkola buli kimu kubanga ze nsinga okusoloza ssente zonna zebazanyiramu awo ze nsinga okuzisolooza but the power sigirina. Ono atubulidde nti okutuusa ng'obuyinza buziddwa kugombolola Bannakampala bakongera okufuna okusomozebwa okw'enjawulo mu buweereza bwa KCCA. Vaayo okimanyi ne Kololo kati black spot obadde okimanyi Kololo used to be a posh residential area ne kati ku airstrip kona eyo yonna black spot kati. Mu ggombolola Kampala Central yokka obumenyi bw'amateeka businze nnyo okuba mu bifo by'enzigotta nga Kisenyi, Makerere, Kivulu, Kamwokya ne Kato Kinyolo era nga n'ensonga yokka eweebwayo y'enzikiza esukka olwo abamenyi b'amateeka ne beegiriisa. Nga mu Kisenyi paaka mu omusuubuzi Bosco Muwonge be yateeka ku paaka ye naye oledde nga tizimala kubanga tajja kuva wali paaka ye agende ne ku makubo ateekeko kati awo bw'ova olaba nti kibulamu kyetaagisiza ddala nnyo okulaba nti ettaala zongerwamu. Robert Mwanje, BBSKATI.